Guweza omwezi mulamba ndowooza kati n'ekintu. Bukyanga official post ey'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu efulumizibwa. Naye simanyi oba yafulumizibwa tugitimbire ku social media, tugifuule profile pic, kubanga ekituufu kiri nti ebipande tebiriyo ku ground. Mu byalo ne mu bibuga tewaliyo bipande ku ground. Mutubuulire kitwala ky'okutimba ebipande. Era ani avunaanyizibwa ku nsonga eyo y'okuddugaza buli kitundu kya Uganda ne Red nga tubunyisayo ebipande by'omukulembeze. Ku bitundu by'omu byalo naaligambye obawala nga bijja kutuuka. Naye ne mu kyenyi ky'ensi ne mu bitundu by'ebibuga ebipande biremeddwa okutimbibwa. Kyetaagisa ki okutimba ebipande ebyo? Era kivunaanyizibwa kwani okutimba ebipande ebyo? Era eyakedde okuweereza ebintu mu Arua tebinnatuuka. Eyakedde okubiweereza e Kasese tebinnatuuka. Eyakedde okubiweereza e Busoga tebinnatuuka. Avunaanyizibwa ku ekyo yampa nsonga ki lwaki ebipande byaffe tebinnagendayo gye birina okugenda? Lwaki ebipande tebinnatimbibwa? Buli muntu twagamba azannye ennamba ye. Tukkiriziganye nti abasinga tuzannye ennamba zaffe. Nga ndaba kyekintu ekyangwa ennyo ekyokutimba ebipande okusinga ekyokubifuna. Kitwala bbanga ki eyakedde okutimba ebipande wakatimba bimeka? Kigendererwa ki lwaki tebinnatimbibwa? Era tupulaninga okubitimba ddi? Nga ndaba akaseera kalinganga akatuweddeko. Bannange mugole kyoyo abeera tannabeera ready ku lunaku lw'embaga gy'alangidde ebbanga n'ebbanga. Mutunnyonnyole abavunaanyizibwa ku kintu ky'okutimba ebipande ebyo nsonga ki gye muyinza okutuwa lwaki ebitundu bya Uganda ebisinga tebinnaddugazibwa na Red? Abalabe baffe baatimbatimba dde ebipande. Baani baatimbatimba dde ebipande? Okujjako nga kino kikolebwa kagenderere yatunoonye lwaki kikoleddwa kiti era ani akikola ati akagenderere? Temuyina nsonga ya kutuwa lwaki tetunnatemba bipande mu byalo ne mu bitundu by'eggwanga byonna. Temuyina nsonga ya kutuwa. MTN eyo gy'olaba oba kampuni zonna ezisinga zisasulira ebipande eby'ekikanga ekyo okubiteeka ku nnyumba zammwe. Eyo langi MTN zesiiga ku mayumba g'abantu. Egenda yeegayirira ate ng'ewaddeyo ne kasente ate nga si ke kasembye na buli mwaka sina kindi buli mwezi nga bagenda kukuwaayo kasente nti ekipande ekyo ke kalango kakyokola oba kye weegwanyiza. Nendowooza n'abantu mu byalo balowooza twabivaako. Gwate ebipande by'abakandidates abala babirabayo. Ebipande by'abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo babirabayo. Naye ffe tetuyinaayo bipande byaffe. Bannange obudde butuggwako. Bannange tewaliiwo budde. Bwadde ne likwatwamu nannyini lyo. Waliwo ebintu by'ogakambireko binaatera naye n'ogenda ogabwata abenze kubitereeza anaabaani. Bwe siibyogereko anaabaani. Anaabyogera kutulinde balabe babitwogerereko. Era bifuuke ebituvunaanyisa maaso eyo nti bano tebaali siriyasi. Olaba n'omulimu omwangu ennyo ogw'okutimba ebipande gwabalema. Bannange abavunaanyizibwa ku ekyo ebipande tebiriiyo ku gulawundi. Okujjako nga byafulumizibwa tubiteeke ku social media. Okujjako nga byafulumizibwa tubifuule profile pic kyokka. Mu byalo ne mu bibuga bannange tetuyinaayo bipande. Bannange tetuyinaayo bulango bulaga nti twagala. Mu byalo ne mu bibuga tetuyinaayo bipande. Mamanga bumubalidde Kampala ku kitebe. Bano banjagala kaadi obwanga bamumalidde ku kitebe. Era singa mbadde omu ku bakakiiko k'ebyokulondawo ku National Unity Platform bonna abaagala kaadi bali disqualified okugifuna. Bayinkambenti n'abeegwanyiza mwenna muli disqualified okubifuna. Omukulembeze kifaananyi kyafuluma dda. Official poster yafuluma dda ne muli ku kitebe mutuleekaanira. Gunnize nsobolayo nga n'ekintu ekitone nnyo eky'okuddugazaawo ne Red mu Constituency gy'oyagala wallahi kikulemye. Oli Kampala monoonya kaadi.
ogenda gikozesa ki? Ogenda gikozesa ki? Nga n'akalango obulango kakulemye okukuba. Owuliranga kadi esobola okukuyisaawo ya mukulembeze Robert ya National Unity Platform ye kadi esobola okukuyisaawo wansi w'obukulembeze obwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye ate gy'oyagala okugenda tebiriyo ebipande. Gy'oyagala okwesimba ebipande ebiriyo by'abantu balala balowooza n'okulowooza ffe twava dda mu race. Omuntu yenna yagala kadi ya National Unity Platform waalizo osoose kutulaga nti Constituency wagiddugaza dda red. Constituency wagipaintinze red. Ne muli awo mwenna mwepakiddeawo sente ze mwalikosezza ottiima ebipande muziwa bapuutu soja mu bagula bababeereremu. Mbo babawaane n'abamu muzibawa babavumire. Wallahi kadi mugireka ku ground mujja muzungira mu kibuga. Mujja muzungira kavule. Bw'oba oyagala kadi sooka otulage by'ogenda okukozesa kadi. Ogatta ku kadi oba gozze kadi ekugatteko. Buli ayagala kadi awo yali badde asooka kubalaga okuva official poster lwe yafuluma yakatutimbira mmeka. Nabagamba bino mbusimanya ntimbye kuliko n'omukweyo strategy y'abaavu. Eyo strategy y'abatalina ssente. Okwagala okweripa ku mukulembeze naawe okwetundirawo. Yenna oyina ayagala ekadi ya National Unity Platform. Yenna yeegwanyiza ekifo kyonna ku National Unity Platform. Obupande bwe watimba nga kuliko omukulembeze tebumala. Mwe mujja kulowooza nti baatugamba tutimbe ebipande nga obwo tebumala. Nabagamba eyo strategy y'abaavu. Eyo strategy y'abangalo obunani. Abagalo tema shortcut. Ekifaananyi ky'omukulembeze kyakulumye ekiri official. Mugende mu kitimbe kuba n'obupande bwe mwasooka okwekubya. Si kyekifaananyi ekyali official. Abamu mwateekako bye mwagala ebibasanyula. Abamu mwateekako nga muli mu bifaananyi n'omukulembeze wammwe. Abamu mwateekako ebifaananyi mmwe bye mumanyi nti bye birabisa obulungi. Official poster yafulumye. Mugende mutimbise ebipande. Mugende mukubise ebipande mu bitimbe sente ezo ze mukozesa okugulirira abaana bababeeremu babasuutirize boogere emirimu gyammwe era bakube bannammwe obusa n'enziro. Mugende muzikozese mukubise ebipande mutimbe ebipande. Temutulaga obwo buposta bwammwe gundi for MP gundi for councillor wano n'asakolinga omukulembeze for president. That is rubbish. Waliwo ajja okugamba tata abatalina ssente togenda sibirayo abaweereza abatalina ssente. Omukulembeze ayagalwa abantu alabirirwa abantu. Teri muntu ayagalwa asobola kubulwa bipande at least 1000 ng'abantu bamwagala nti yeggwe. Abantu bafacilitatinga campaign ez'aba candidate be baagala. Mwe mulowooza okulonda kwa 2021 His Excellency Kyagulanyi yakwatanga mu ndyanga ye okubisa ebipande. Era bawero wishers abagala enkyukakyuka baweereza ebipande. Baweereza obuyambi. Naawe bw'oba nkakasa nti gy'oyagala okwesimba bakwagala toyinza kunga nti olina ssente zikubisa bipande. Ekyo tekiyinza kubeera kizibu kyo. Ng'abantu bakwagala, ng'abantu bakusiimye byonna basobola bikukolera. Ne muli Kampala munoonya kadi. Era wano gundi yasobolawo. Era wano gundi yasobolawo. Maama wa wano, maama wa wali, tata wa wano. Rubbish! Nga n'ekintu ekitono bipande bibalemye okuteekayo. Olina nze itongwa zijje mbiteekeyo. Olinda lumbu yajja biteekeyo. Olina mukulembeze alina obuvunaanyizibwa obunene ajja biteekeyo. Wano obukulembeze bwa National Unity Platform ku secretariat ba incumbent ne ba candidate simwe 9 general muli banafu. Ensonga eno mwe muvunaanyizibwako. Kubanga era wakati mu kulinda yenna atuteera yayagala kadi. Aina ffe tulina okusooka okumusigira ekifaananyi kyakye twagala. Official poster yafulumye ne teriyo ku ground. Teriyo mu byalo. Ne mu kyenkyensi mu bibuga teriyo.
ani agenda gitimba era mulowooza ani agenda bagambako ku nsonga eyo alina kuba wa NRM bwadde ne likwatwamu nnyiniyo ate ebintu ebisinga kakati tulina okubyogerako kubanga gw'owulira okoze ogugwo n'oli awulira akoze ogugwe n'ono awulira akoze ogugwe ani oyo atakoze gugwe ani avunaanyizibwa ku ekyo esigi mukama wange awo ku kitebe ani avunaanyizibwa ku ekyo ani oyo atakoze mulimu gwe ng'asigala akyali omusaala gwaffe nsuubira mu department ze tulina waliwo egwamu ekyo naddala mu kaseera nga kano ketwolekedde ak'ebyokulonda ak'okulanga kano kaseera kakulanga mu byobulimi kano kaseera kakusiga ani oyo atakoze mulimu gwe kubanga waali ani oyo atakoze buvunaanyizibwa bwe era kino we kitabeera kagenderere tukiyite ki ebipande eyakedde okutimba kiwedde akatimba bimeka nagwo mulimu munene nagwo mulimu gutukaluubiriza mbutujja bitimba babijjeyo mwe temumanyi tulina nakyemalira kyoga Wona abitimbira agenda kuba yafa of course kyetwalumba tukimanyi nti kibisobola timba bajjeyo timba play your part omusawo wali ava ku mayiti wano ate najja okujjanjaba kitegeeza kola omulimu gwo ebisigadde obirekera entuuko sooka okola omulimu gwo tosobola kukaaba njala nga tewasiga eyasiga n'apiisa yasobola okukaaba enjala ne tumuwaayo nti bambi ebibye byafa so si eyeebisse bulangiti let us play our parts buli omu azannye paati ye buli omu azannye ennamba ye naye ne weesanga nga gwe walirowooza nti wa wansi azannye obuvunaanyizibwa bwe nga teyeebaliridde wakati mu kusoomoozebwa nti n'okusibibwa n'okugobebwa mu nsi yaffe ne bannaffe okuttibwa tebitumazeemu maanyi mwe ki ekibamalamu amaanyi abavunaanyizibwa ku ekyo era muyinza tuwa nsonga ki lwaki ebipande tebinneetooloola ggwanga lwaki ebipande tebinnagendayo mwe abaagala ebifo ebyenjawulo mu national unity platform mutimbe ebipande official poster ya puluma muli Kampala mweraga lyanyi muli Kampala mwerangira muli Kampala muwa baana ssente mu nvimbiseemu oli mu munkobere ono muli mu byekisiru rubbish mwena muli disqualified ofuna kaadi yaffe abajagala ba incumbent n'abagwanyiza obwegwanyiza mwenna muli disqualified okufuna kaadi yaffe kubanga mumulabika ekibiina temukyagala muyina kye mukyagaza ekibiina mwanonamu kinonemu temwayina kye mwakireetedde kubanga kyekintu ekyangu ennyo kutuleetera bipande oba kututimbira bipande wait I'm still recording Amar ekintu ekyangu ennyo kutuleetera oba okututimbira ebipande nayo kyennyini kibalemye mujja gondi wano yasobola osobolawo ki nga n'akalanga obulanga akaali kulaze nti osobolawo kakulemye posita mwaka mulamba yafuluma muli awo mu kweyogeza nzungu muli awo mu kwefuula bannaggwano wano gundi nze nsobolawo nga n'ekintu ekikyona ennyo kikulemye nkuwe lwa lumbugu ng'okuwala kukulemye avunaanyizibwa ku kino kikoleko mbagirawo tuli banyiivu avunaanyizibwa ku kino making sure nti wiiki gye tutandika Uganda yonna eddugadde ebipande bya red Uganda yonna emaze okupeyintingibwa red naye muli awo muli ku kitebe mwenna mwezinzaawo temukyalina naye musiza bwe mukeera bwe mugiira bwe muddayo bwe muzungira mu inbox z'abaana tombeereddemu zeitongwa ne bwe naakuwaana ne bwe naakusudiya abalonzi basobola okumanya omukulembeze ow'ensa balageeko mugende mutimba ebipande
Avunaanyizibwa ku ekyo ku national unity platform. Genda mu kyalo otimba ebipande. N'ebitundu by'omu byalo bigaane, n'eby'omu bibuga ebibali okumpi awo ku nnyindo nabyo bigaane. Bwadde ne nkugambye likwatwamu nannyini lyo. Bino bye nkugamba tebigenda kugambibwa NRM. Era bw'anaaba abigamba ajja bikugamba akukiya. Ajja bikozesa ng'omuggo bikubisa maaso eyo. Play your part buli omu. Avunaanyizibwa ku ekyo play your part. Mukama wange SG ani avunaanyizibwa ku ekyawo we akyalya ssente zaffe ez'obwerere. Department ki erina okukola ku ekyo ebifaananyi byafuluma mwezi mulamba biri ku social media bikoosize n'entalo mubamu. Kitimbeko sijja kitimbako, kitimbeko sijja kitimbako. Ekyo ekitukanya ku social media obwenkaniddaawo kiza kya mugaso nnyo ate singa kituuka ku ground we bakubira akalulu. Olaba neno gye tutakakubira nga tukungirayo bukungizi bakakuba gyebiri ate gye bakakubira. Lwaki tebinnatuukayo? Era lwaki tebinnageka? Genderera kiki? Mukono ki ogwo oguli awo ogukola ebintu ebyo gadibe ngalye? Kati muyinza tunnyonnyola ki lwaki tebinnagendayo? Muyinza tugamba ki lwaki tebinnagendayo? Mutemumanyi mugaso gwa posta nayo kyakunyooma kiri awo. Mumulowooza posta kintu kyakuzanyisa kiri awo tekiriimu nnyonsa. Mukole obuvunaanyizibwa bwammwe. Era saagala emusa tujja bitima babitimbule nga tukuba ebirala. Aho be mulowooza nti balina ssente tubasinga ssente. Essente ya muyi wa musolo. Omuyi w'omusolo waatali tebabaawo. Omuyi w'omusolo buli omu ali ku sayidi yaffe mugamba mutya nti bajja timbula nti nga tukuba ebirala ebyuma ebibikuba tebigaddeewo. Bannayuganda bajja bikuba. Oli ajja ne ku kitebe okusaba kaadi nga gy'ayagala okutwala kaadi alese tateeseteese eyo. Waliwo ekyuma kye bayita radiotherapy ekya kansa kyekyazuzumbye eggwanga mu 2017 nga bakyagala emulago. Tekituula watali wayooyoote. Ojja nakwesanga ebbeeyi yakyo ntono nnyo kuwe kinaatuula. Kati njagala kaadi yaffe ogitwale ng'osoose kuyooyoota weegenda kutuula. Muli eno n'otunuulira oli ayagala constituency namba nenga mu constituency talinayo bipande bya mukulembeze buno bwe baakubisa obwabo obutundu bali bw'okweranga. Naye yeeteekako wali n'ateekawo president mbeyo ye posta era nze gwe tuyina official posta. Kuba ebipande byo oba omutaddeko oba tomutaddeko azirongazi ebyaffe obikubisizza ate obitimbye mu bungi. Kyensinga okwagala si bano balo budget bammwe mwemutuleetera nti walina okukubisa ebipande ebibiri kaŋŋamba oyagala bwa MP olina okukubisa ebyene bwa president baba wewulira abamu mukikubise tekako ne president gwe eyo strategy yabalo budget mugende official poster yapulumiziddwa kuba ebibyo kuba n'ebyomukulembeze sikugaana kumuteeka ku yiyo naye azirongazi eyiye eri official otuwadde copies ate nga si mu bigambo oba si mu kuzireeta ozituwadde ku ground gye ziri. Kituteere ku ground mwabaakuba nga kuliko omukulembeze bo baamala kwerolaba anti baatugaa tukube nabagambe eyo budget. Eyo budget yaba talina ssente. Nkugambye toŋŋamba nti tusibyeyo abaweereza abalungi olw'essente omukuweereza omulungi afacilitatingibwa bagenda okuweereza. Wakatuteerayo ebipande bimeka mu constituency muli Kampala. Official poster yafuluma ndi wakati weŋŋambira obukulembeze nammwe mbanenya abaagala ebifo. Kuba obukulembeze nammwe mwali badde mu buwewula ate ne mu busoomoza ne mu bulaga n'ekyokkola. Nti
Nze constituency nagitaddemu ebipande emitwalo 3. Nze wenjagala oba kansala akazooni ako nakataddemu ebipande bwe biti nemwe nupu mwagala gisenako temwagala giwa. Nga n'ennyanja singa teyaliko nsulo ziyiwa musenga naye ekamiza. Mujja okusenanga muyiyeemu mufuuke ensulo at least. Bwe munona amazzi ate mubeewo kimuteekawo. Ne munonye kadi temuyinaye mugenda kugituusa. Gye mugenda okugitwala si wateeketeke si wayoyote. Muyinza tuwa nsonga kyabaagala kadi. Ne mu kibuga Honorable Shamimu Malende tuyina posta mmeka ze watuwadde. Gwe Zaala Luyulika tuyina posta mmeka Honorable ze watuwadde. Betty Namboze tuyina posta mmeka ze watuwadde mama. Gwe Nyeeko Derrick Honorable tuyina posta mmeka ze watuwadde. Meya Ali Mulyanyama tuyina posta mmeka ze watuwadde. Kiruluta tuyina posta mmeka ze watuwadde. Teddy Namboze tuyina posta mmeka ze watuwadde. Nambeshe tuyina posta mmeka ze watuwadde. Sigamba ze waleese ze watimbye edda. Dr. Hildaman Hilale ani ono omwami Honorable Kayemba Solo sigamye nti bemmenye be babi nebe nsobodde okujjukira ne bonna tebannakola buvunaanyizibwa bwabwe ata incumbent ata ayagala obwagazi okuyingira ata kansala ata MP ata chairperson ata ani mwenna temunnakola mulimu gwammwe n'obukulembeze bw'ekitebe nammwe temunnakola mulimu gwammwe. N'ekintu ekitone nnyo ekyangwa ennyo kutimba posta nakyo kituleete tuleekaane oba nakyo kifuuke ekituvumya mu maaso g'abalabe. Bunafu ki bwa ngeri ki obwo oba otaswana kwebikka? Abantu baba banafu naye n'omunafu yeebikka. Bunafu bwa ngeri ki obwo obutakusobozesa kwebikka? Bajja zikuulayo bazikuuleyo fe abazisonda twakooye. Fe abazisonda twakooye. Official poster mwezi mulamba oluyimba lwonna kasita lufulumizibwa kitegeeza lutongozebwa okkubibwa ku radio. Va ku bino ebyammwe ebye Uganda oli atongoza olutambi lwe muwuliridde omwaka mulamba. Gundi live lwe muwuliridde omwaka mulamba bulijjo tuwulira kiki otannatongoza nga tetwakigula dda. Ne mu nnyumba zaffe gye kiri. Posta eriro nkiti. Era nga yeri official. Ne muli Kampala, muli ku Kitebe, munoonya kadi mugirese ku ground genda okole ekyo. N'avunaanyizibwa ku ekyo wa department eyo ku Kitebe simanyi kyakola Kampala era simanyi lwaki tannagobwa. Simanyi lwaki tannagobwa tasaanidde. Kale ayinza kuŋŋamba ki? Ebintu tetubibalanga n'okutimba mu ebipande birimu obukugu. Kyogamba eyakedde okukikuba okukiyoyoota n'okulaba nti kyekigwanidde alondemu neyakedde okukitimba ani abamaliriza. Toyina bukugu bwonna buli tekiniko bw'ogenda kuŋŋamba lwaki oba okoze otyo tebuliiwo. Lwaki tetunnateekayo posta? Toyina kyogenda kuŋŋamba lwaki tetunnaziteekayo. Ani mmwe mubiraba muti tewali kyojja kuŋŋamba njagala posta na buli munnayuganda ayagala posta. Muve mukola ebintu engeri y'akagenderere. Ekintu ne kibanga ensobi naye ng'erabika design gye tutalaba munda nga mweri. Naye design eyo eba etukuba. No anti tujja olwokudda mu lwattabaze. Anti twakeerewa okutimba ebipande. Anti twakeerewa kakati ekyo nakyo tukikubonereze nga ababonereza ensobi oba tukibonereze nga ababonereza obugayaavu. Buli omu azannye paati ye. Buli munnayuganda ali mu nkyukakyuka azannye paati ye. Buli muntu ali wano azannye paati ye. Buli omu azannye paati ye nkiddamu. Buli ali wooli zannya paati yo.
ate kinnuma okutulinda okujjanga okwogera ku bintu nga bino kubanga ffe n'emmundu yaffe ina gy'erina okutunula naye tujje nga tuyombera ate ku lwammwe buli omu azannya eppaati ye bannange. Ono omwana yafudde yazannya eppaati ye yatutte bulamu. Abala bali mu buwaŋŋanguse paati yaabwe yabatwala mu buwaŋŋanguse. Abala bali mu makomera paati yaabwe yabatwala mu makomera. Gwe ow'ebipande paati yo nganda bagwe esinga okuba ennyangu ennyo. Lwaki tonnagizannya? Wewe tutakyamusa wewe.